Beach Farm. Chenda mukaga katonyeze 3 Kampala. Nechenda mukatonyeze 0 Masaka. AMAWULIRE gakusomera John Mark Segawa. Akakutusibwako White Star Magic Detergent. Sabuni wobunga tukuza. Esawe wezemu yenyine eyokumakya mwasuze mutyano bannafe abatuliriza gano ge mawulire mbujjuvu okuva wano ku 9 n'ekyenda mu mwaka katonyeze 0 Masaka Beat FM ekintabuli ky'omuziki ng'omusomeze John Mark Segawa. Okusokera ku mawulire ag'ennaku omukyala wa myaka 18 yejje mulamu bw'ensi eno bw'anywedde obutwa nga kiddiridde okusanga bba mu bbaala ng'anywa n'omukyala omulala mu disitulikiti ey'Erukunjiri eri Mateo. Omwogezi wa poliisi mu kitundu kino akakasizza bino tibibadde ku kyalo Lunyinya Kibombo. Omukyala Dorothy Natukunda eyalese bba Amosi Nyesiga awaka nga bafunyeemu obutakkaanya nga mulumiriza obwenzi bwamusanze ng'anywa omwenge n'omukyala omulala bw'akomibwa awaka azze awunya obutwa era gye biddiridde embeera emutabuseko kakana nga sizo ogw'enkomerero. Ekibiina ki Forum for Democratic Change kiwabudde gavumenti namula kuno okutunuulira era erowooza ennyo ku ky'okutandika okuggalawo okuva okuteekawo omuggalo mu bitundu ebimu awali abalwadde ba COVID-19 abangi okusinga okuggalawo eggwanga lyonna. Okusinziira ku mwogezi w'ekibiina kino Ibrahim Ssemujunganda bawagira eky'omuggalo kasita kibanga tekugenda kubeera gwa lubeerera wabula basabye gavumenti eddirizeemu omuggalo okugenda mu maaso okusobozesa bannayuganda okutuuka ku mirimu gyabwe akagereka kiri nti teri amanyi bulwadde buno gye bulikoma. Bo abantu 2,386 be bakwatiddwa ebitongole by'ebyokwerinda wonna mu ggwanga olw'okujeemera amateeka aga kafyu n'ebiragiro ebirala ebyateekebwa okutangira obulwadde bwa COVID-19. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ategeeza nti 1,289 babalabudde, 751 ne bateerwa ku bbondi ate 277 ne basimbibwa mu mbuga z'amateeka. Ate zo mmotoka eziwerera ddala 766 ze zikwatiddwa ab'ebyokwerinda olw'okujeemera amateeka gano aga COVID-19. Fred Enanga ategeeza nti emmotoka zino ku zo 407 baziwadde tiketi ezambagirawo ne basasula kantanyi w'ensimbi ate 310 ne ziteebwa era nga bano babalabudde obutaddamu kumenya mateeka. Ebyo nga biri biti ekibiina ki Forum for Democratic Change kisabye gavumenti era ne kigiwa amagezi nti ekozesa ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga eby'omuggalo ogw'okutangira COVID-19 berongoose ebifo by'obujjanjabi wonna mu ggwanga n'okugula eddagala ery'okugema okusobozesa bannayuganda okudda ku mirimu gyabwe n'okweteekerateekera ate ekiwendo kya COVID-19 ekiriddako. Omwogezi wa FDC Ibrahim Ssemujunganda ategeeza ab'amawulire nti okuteeka bannayuganda ku muggalo ogutatadde tekigenda kubeera kyekijja okutaasa embeera eno wabula gavumenti etunulire ennyo ekyokugema nti kino kyekijja okuyambako era nga bikikoze mu mawanga amalala. Bo bannannyini masomero ag'obwannannyini abeegattira mu kibiina ki Private Schools Owners Association bawandikidde Ministry ey'ebyobulamu n'ebyenjigiriza nga babasaba babagatte mu nteekateeka y'okulaba nti okugema abantu naddala abaana abagenda ku masomero kugenda bulungi era kutambula kinnawadda. Christopher Kaweesa memba ow'omukago guno agambye nti bo beteefuteefu okukwatagana obulungi era okuwagira gavumenti mu mbeera ey'okugema abaana obulwadde bwa COVID-19 okusobozesa amasomero okuddamu okutojjera obulungi. Bannaffe ag'essaawa eno beegato begagenze tubagaliza olunaku olulungi n'okukola obulungi emirimu gyammwe nga mukyatuwuliriza. Nze John Mark Segawa. Entebereza y'obudde musisimuka. Kintabule ky'omuziki ekisinga Beat FM kooliika Masaka wafe ajja kuba wakidedde ebiseera ebisinga naye nga tujja kubeera n'akasana akatonotono n'ekidedde naye n'empewo nayo munnange mugisuubira olwaleero naye ng'obudde bujja kukeera ku makya ng'olowooza oba akasana tekaaveeyo kubanga ekidedde kigenda kulwawo kokka akabanga akawerako.